Mukama yeebazibwe kwebaza olw'okujja ku YouTube channel yange. Nkwebaza nnyo olw'okutwala obudde ne data okundaba n'okumpuliriza. Neebaza nnyo Katonda akuleese. Nina obubaka bwe njagala okugabanako naawe naye nga sinnabukugamba. Njagala kukujjukiza bujjukiza nti newankubadde nga tuli mu mubiri, tetuli mibiri. Tuli myoyo egirina emmeeme ng'era tutuula mu mubiri. Omubiri guno Katonda agukuwa okusobola okubeera ku nsi, okukola emirimu gy'aba yakutuma okukola. Buli omu ku ffe alina ensonga lwaki yatondebwa, lwaki yaweebwa omubiri guno, yayambala omubiri. Era olina ensonga lwaki wazaalibwa abazadde abo abaakuzaala, lwaki obeera mu kifo mw'obeera. Buli kintu kyonna kirina gye nandiyise divine logic. Buli kintu kyonna ekibeerawo eky'omwoyo n'eky'omubiri kirina logic oba kirina amagezi agali emabega waakyo. Ebintu tebibeerawo ku chance nti nafunye ka chance. Nedda, ensi y'omwoyo yeefuga ensi ey'omubiri. N'olwekyo naawe okujja obujja ku channel eno n'ompuliriza ebigambo bye njogera, Katonda ye yakuleese era kyadde kiseera gwe okuwulira ebigambo bino. Njagala okukujjukiza nate Katonda waffe takola nga ffe bwe tukola era talowooza nga ffe bwe tulowooza. Nedda, Katonda alina enkola ze era wagenda okujja mu nsi wasanga Katonda yategeka ebintu. Si ggwe wamugamba titegeka bw'oti ne bw'oti, wabisanga weebiri. Kitegeeza nti waliyo amagezi agakusinga, waliyo amagezi agasinga ag'abantu, waliyo logika esinga ey'abantu etubeeza abalamu. Era Peetero akyogerako mu Peetero ekyokubiri essuula ya 3:3 paka ku 10. Ayogera nti mu maaso ga Katonda, eri Katonda tali governed, tafugibwa budde na biseera. Ebiseera mu nsi gye biri wano ku nsi nti ssaawa 2, ssaawa 3. Naye mu nsi ey'omwoyo mu ggulu babeerayo lubeerera na lubeerera na lubeerera, teri misana teri kiro. Kaakati kitegeeza akaseera k'olina ku nsi si kanene nnyo bw'ogeraageranya n'obulamu bwe tugenda okuyingiramu obutaggwaawo. Kati n'olw'ensonga eyo Peetero yayogera n'agamba nti eri Katonda olunaku olumu lusobola okubeera ng'emyaka 1000, ate emyaka 1000 gisobola okubeera ng'olunaku olumu. Suubira teri muntu yali abadde mulamu mu mubiri guno n'amala emyaka 1000. Kitegeeza eri Katonda singa abakozesa measurement ye, gwe omuntu tobeera na mulamu lunaku lulamba, teruwera na kuwera okusinziira ku measurement ya Katonda gy'asobola okukozesa. N'olw'ensonga eyo ebigambo bye ngenda okubuulira biyinza okwewuunya naye nga bituufu bya mazima era mbijjidde ddala mu kamwa ka Katonda. Katonda yayogera naawe. Oluvannyumako nja kukubuulira eky'obikolera ky'oyinza okukola ng'omuntu, nkuwe n'ebyawandiikibwa ebitonotono. Naawe ojja kusaba Mukama ajja kukwongerezaako ebyawandiikibwa osobole okutambulira mu bigambo bino bw'onooba osazeewo. Mu mwaka ogw'2019 ku lw'ekisa kya Katonda, Mukama yandaga ebimu ku bintu ebigenda okubeera ku nsi. Era ebintu bino tebigenda kubeera ku ggwanga limu, tebigenda kubeera ku bantu oba baddugavu oba bazungu oba Bachina oba ba Asians. Nedda, ebintu bino bigenda kubeerera ddala ku ddaala lya nsi yonna. Ebintu bino mu Bayibuli mwebiri ekyo ekyewuunyisa lwakuba emirundi egisinga ng'abantu tusoma bye twagala okusoma, naye nga bwe nabagambye Katonda waliwo direction gy'ayagala tutwale era gye nziza okutegeezaako. Kimanyi waliyo abaweereza abalala abalinga nze abansinga n'okunsinga Mukama be yayita edda abaliko amafuta ga Katonda abakubuulira ebigambo ebifaanana bwe biti. Nze nkubuulira ku bye nalaba ne ku bye mmanyi, naye nga nkakasa waliyo abantu abalala Mukama baayogedde nabo kuba ye Katonda asalawo okukozesa omuntu yenna gw'aba asazeewo. Ate takozesa muntu lwakuba mulungi oba lwakuba mutuukirivu. Nedda, ye asalawo nga bw'ayagadde. Nze kati ekyokulabirako nze ndi kibyabubya, ndi kikozesebwa. Era ebigambo bino bye nkugamba nange bwe mmala obbikugamba, in fact nga sinaba bikugamba nsooka bisabiramu nnyo ne mbyenywerezaamu. Mukama w'aba agaba ekisa nze ampa eddabo lwa nsonga saagala kulabula mulala ate nze nsigalire. Kaakati mu mwaka ogw'2019 Mukama yandaga ebintu ku lw'amannya ag'Omwoyo Omutukuvu
nagibwa ewange eka gye nali nsula ne ntwalibwa mu nsi ey'omwoyo. Saatambuza bigere, ensi ey'omwoyo teweetaaga ttambuza bigere, Katonda asobola okukutwala n'akubuusa n'akutwala n'akulaga kyonna gy'ayagala okutwala. N'olw'ensonga eyo natwalibwa mu nsi ey'omwoyo era twagenda ne ntuuka mu kifo ekimu, obudde bwali bwa kiro we natandikira okutambula. Nze navaayo ekiro naye nagenda ate okutuuka eri gye nali ndaga, ensi gye nagendamu gye bantwala, obudde bwali bulaba. Natwalibwa mu ggwanga erimu mu Europe lye sijja kubagamba kubanga nange sirimanyi, eggwanga lyo lyennyini sirimanyi, naye kye mmanyi nti nali mu Europe, bantwala mu ggwanga erimu mu Europe. Nga nnyinyonnyola engeri ekifo kiri gye kyali kifaanana, ekifo kiri kyali kasozi, kaali kasozi nga keetooloddwa ebibira. Kati wakati awo waaliwo ekizimbe, sijja giyita nnyumba kuba teyali nnyumba, yalinga complex, naye ekizimbe kiri kyali kya dda, ng'enzimba ya dda nga bw'omanyi ebizimbe bya Europe eby'edda bwe bifaanana, naye ng'ate munda kiyooyooteddwa ebyensusso nga kiri modern, kirina buli kimu omuntu ow'omulembe gwaffe mu 21st century kye yeetaaga okubeera omulamu, even beyond. Kati we twali tunaatera okutuuka, kinneetegereza nti tewaali luguudo lulala lwonna lugenda ku nnyumba eyo oba luvaayo, waaliwo oluguudo lumu lwokka lwe twayitamu. N'ekyokubiri nti tewaali mayumba malala gonna yadde katawuni kumpi, miles eziwera. Kitegeeza ekifo kino kyali isolated, nga kyesudde nnyo abantu abalala we baali babeera. Saalabawo faamu, saalabawo bizimbe, saalabawo luguudo lwonna, saalabawo ttawuni, saalabawo muntu mulala yenna. Kaakati we twatuuka, tuba tunaatera okutuuka ku kizimbe, natandika okulaba ab'amagye nga bakutte ebyokulwanyisa, nga bakuuma, nga kirabika ekizimbe complex oba ekizimbe we twali tugenda waaliwo omuntu omukulu eyaliwo oba eyali agenda okujja. Nze saamanyi essaawa ezo mu kaseera ako. Kati we tweyongera okusemberera complex oba ekizimbe ekyo, mu miti waggulu waaliyo basinayipa, ndowooza basinayipa mubamanyi. Nalaba basinayipa nga bali bakiyita batya, okubeera nga bw'onoogamba nti bali bulindaala, nga balina gwe balinda oba balinda omulabe yenna bw'aba waali bamuggyewo basically. Kaakati ze we natuukira kasolya, era ne ku kasolya kwennyini kwaliko abasinayipers, kugamba complex yonna ng'ogyetoolodde waliwo basinayipers, ne mu oluggya lwo lwali lunene ddala, n'oluggya mu maaso n'emmanju yonna waali wajjudde abasirikale. Bali abasirikale baali batendeka ebyensusso, sirabangako basirikale balinga bali okusinziira ku mmanya gye mmanyimu ebintu by'olutalo. Kaakati ekimu ku byasinga okunneewuunyisa nti bo baali tebandaba newankubadde nga nze nali mbalaba. Ndowooza lwakuba nali mu nsi ya mwoyo, ate bo baali mu mubiri kati nga tebasobola kundaba. Nze nali mbalaba nga nsobola okumanya nti ono ye gundi, ono ye gundi, naye bo baali tebammanyi nga tebalaba na kundaba nti wendi. Amangu ago emmotoka eyali ekuumiddwa ebyensusso yajja n'eyimirira mu luggya. Emmotoka eyo emabega waayo waali watuddeyo omusajja, era we yatuuka abasirikale abaali mu luggya ne bakola layini bbiri, nga bw'olaba layinizi bbiri, nga wakati baleseewo ekkubo, nga balinga abakubira omukulu ekkubo w'agenda okuyita ayingire ekizimbe. Era omukulu yafuluma, baamuguye, yali atudde mu mutto gwa mabega nga bw'omanyi babboosi we batuula, n'afuluma. Kati we yafuluma nze ne nva waggulu ku kasolya ne nzika mu luggya ne mmwetegereza. Sijja kukubuulira mu kaseera kano oba yali muzungu oba yali muddugavu oba yali muwanvu oba yali mumpi, naye yali musajja. Ensonga eŋŋaana okukugamba, abantu abamu bayinza okuwulira obubaka buno ne batandika okukola connections ezitali ntuufu.
kakati nze nkubuulira ebiri relevant bye weetaaga okumanya byokka, ebirala katubireke. Omwami oyo yayingira ng'ayita wakati w'ennyiririzi by'ebbiri ze mbagambye abasirikale ze baali bakoze, era yatuukira nga ogamba living room, yatuukira mu kisenge ekyali ekinene ddala. Ekisenge kiri kye nasinga okwetegerezaamu mwalimu entebe bbiri n'entebe endala emu n'emmeeza wakati waazo, nga w'ogamba nti mulimu ofiisi, mu maaso waliwo entebe, then emmeeza, then n'entebe endala bbiri. Kati nga kitegeeza alina abagenyi bazze okusisinkana. Ekirala kye nneetegereza, newankubadde ebweru waliyo security y'amaanyi, munda saalabamu musirikale yenna akutte emmundu, temwalimu muntu akutte emmundu, mwalimu bantu ba bulijjo era baali ba lubato, ndowooza baalimu abasajja babiri. Ekyokusatu kye nalabamu, mwalimu bannamawulire abali kugamba amawulire g'omanyi gano ag'ensi yonna. Sijja kwogera nti oba channel gundi naye gwe manya amawulire international media companies oba corporations ezaaliyo. Kitegeeza ekintu kino kyali kigenda kubeera kulagibwa ku stage ya nsi yonna, ku ddaala lya nsi yonna, tekyali local, it was an international event. Omusajja ono bwe yamala okutuula mu maaso g'emmeeza gye yali atudde, entebe waaliwo emmeeza, kati ku mmeeza kwaliko files nga nnyingi, nze nalabako files nga nnyingi, nga mulabika mulimu documents, balabika baali balina bye bagenda okukola, signing or something. Kakati n'awa sigino abayambi be n'abagamba bayingize baleete abagenyi be. Bajja abasajja babiri be baasookamu okuyingira. Bwe bajja ne babatuuza ku ntebe ziri ebbiri ezaali zitunuulidde omwami ono eyali ajjidde mu mmotoka. Ekyasinga okunneewuunyisa, abasajja abo ababiri nga mbamanyi, bakulembeze b'amawanga abiri. Baali bakulembeze b'amawanga abiri. Ekyanneewuunyisa, abasajja abo nali mbamanyi kubanga ngoberera nnyo ebintu ebigenda mu maaso mu mawulire ku stage y'ensi yonna mbigubira, kati nali mbamanyi. Era neewuunya ki kye baali bakolawo awo, era baali bazze kukola ki. Naweebwa ekisa, Mukama yannyamba ne mpulira emboozi ebyali byogerwa wakati w'abantu bano abasatu. Abasajja bano baali bazze kubuulira musajja ono ebizibu ebyali mu mawanga gaabwe, ng'era bazze kufuna buyambi, si ku buyambi nti tuwe ssente, naye omusajja ono waalabika ng'ensi ndowooza yali etabanguse mu kiseera ekyo, okusinziira ku atmosphere gye nagirabamu, nti ensi yali desperate, waliwo emitawaana egyali gibaddewo ku stage y'ensi yonna, nga buli muntu, buli mukulembeze ali desperate okuyamba eggwanga lye n'okuyamba abantu be. Kati omusajja ono yali azze nga solution. Kankyogere bwe nti yali azze nga solution. Kati bano abakulembeze b'amawanga ababiri baali bazze kunnyonnyola musajja ono bizibu byabwe asobole okubayamba, abataase oba abawe ku magezi. Era bwe baamaliriza okwogera n'abagirayo files ne basayininga endagaano. Omusajja ono omwami yali ajjidde mu mmotoka ng'asayininga n'abakulembeze bano ababiri endagaano ng'abagamba, abalaga nti agenda kubayamba. Era ne bakwatagana mu mikono ne beegwa mu bifuba mu maaso ga bannamawulire nga balaba nga bwe bakuba ebifaananyi, bakwata videos, abaami bano ne bafuluma ekisenge mwe baali ne babatwala awalala. Nagenda okulaba nga babiri bwe bajja, nalaba ba prime minister b'amawanga ag'enjawulo, n'endaba abakwini, n'endaba abakabaka, kwegamba okusinziira ku mukulembeze ekyo amawanga galina abakulembeze ab'enjawulo, waliwo abalina bakabaka, waliwo abalina bannaabagereka oba bannaabakyala, waliwo abalina ba president, waliwo abalina ba prime minister, waliwo abalina ba first minister, waliwo abalina ba chancellor. Bonna okusinziira ku kye nalaba ensi yonna yali eweddeyo. Bonna bajja, omusajja ono ne bamwegayirira n'abasuubiza obbayamba, era bonna ne bakola endagaano mu buwandiike ne bagisayininga nti agenda kubayamba. Basically abantu bano, abakulembeze bano baali batunuulira omusajja ono nga solution, kubanga ensi yali etabanguse nga tebakyasobola kumala bizibu byabwe.
Era ebimu ku bintu abantu bano bye baayogerako bye baali bagamba omwami ono okubayamba, ekisookera ddala bwali bwavu. Abantu mu mawanga gaabwe baali baavu ng'ebyenfuna byonoonese. Ovanga ku bwavu kati nga obwavu bwe tumanyi, naye ebyenfuna byali byonoonese nga economic situation y'ensi yonna ng'ekolapusinze. Waliwo ebbulwa ly'emirimu mu mawanga gaabwe, mwalimu abantu ababundabunda, mwalimu entalo, mwalimu economic recession oba okusereba kw'ebyenfuna, global warming byenzijukira, obutabanguko obwalimu, natural disasters n'ebirala. Omwami ono yalina amaanyi agasobola okumala emitawaana gino gyonna. Temulaba nti tumaze ebbanga ng'ebintu bino bikyatutawanya, naye omwami ono ku maanyi ge yalina, ensi we yatuukira okujja gy'ali ne bamukaabira ebizibu, n'abeera ne confidence, n'akikola mu maaso g'ensi yonna ng'eraba, n'agamba nti agenda kubayamba. Omusajja ono ateekwa okuba yalina amaanyi agatali ga bulijjo. Amangu ago abakulembeze bonna bwe baggwaayo, natwalibwa mu kisenge ekirala. Omwami ono yagenda mu kisenge ekiddako ekirala. Ekisenge kino kyo kyali kya njawulo ku kiri. Kino ekisenge kyali kumpi n'amadirisa, nga kirina amadirisa nga 3, nga kyo kyali kitonoko nga kirina amadirisa nga 3, era nga bw'obeera munda osobola okulengera ebweru kiki ekiriyo ebweru ng'olaba emiti ne basnipers bonna abaaliwo. Ekirala ekyenjawulo ku kisenge kino ekyokubiri nti mwo mwalimu abasirikale abataali mu kisenge kiri ekyasoose. Nakugambye nti mu kisenge ekyasooka mwalimu bannamawulire. Ekisenge kino ekyokubiri temwalimu munnamawulire, mwalimu basirikale abakutte emmundu nga bali ku standby. Era waliwo entebe emu omukulembeze baddamu ne baleeta abakulembeze bali abazze, naye ku luno tebajjanga babiri, yajjanga omu yekka ye yajja. Byasinga okuneewunyisa, omwami ono mu kisenge kiri ekyasoose kye nnakunnyonnyodde yali musanyufu nnyo ng'olaba alumirirwa abantu n'ensi n'ebizibu ensi bye yali erina. Naye ku mulundi guno yali musunguwavu nnyo nga talina kisa era nga tayagala byakuteesa. Ye yali azze kutwala. Amaaso ge gaalimu ekiruyi n'okumalirira okutuukiriza kye yali ayagala okutuukiriza. Yalabika ng'ayambadde omuntu omulala, nga bw'onogaa nti omuntu eyali mu kisenge kiri wanjawulo kw'onazze mu kisenge kino ekyokubiri. Era yatuma abayambi be baleete ba pulezidenti oba abakulembeza bali abe yasooka okuleeta, naye ku luno yaleetanga omu omu. Ekyanneewunyisa, buli mukulembeze yayingirangayo yamukaka okuteeka omukono ku ndagaano emuwa obuyinza ku ggwanga lye. Nga bw'onoogamba nti pulezidenti owa Uganda agenzeeyo ew'omusajja oyo, n'amugamba oba oyagala oba toyagala, teeka omukono ku ndagaano eno nti ompadde obuyinza ku ggwanga lyo, ku nsi yo n'ebintu byonna ebirimu. Era yabakaka okufuuka abaddu be. Mu kafubo kano bakomando ne batandika okukookinga emmundu zaabwe mu kugezaako okukkirizisa abo abaali bagezaako okugaana. Abakulembeze abaagezangako okugaana nga babateeka ku mudumu gw'emmundu. Waliwo omukulembeze omu gwe nzijukira, yali musajja munene nga mumpimpi, yalina ekiwalaata, yali musajja muzungu, yagaana. Ye yagaana ne bamuteekako omudumu gw'emmundu n'agaana. Nagenda okulaba omusajja oli gwe yali azze okulaba, yamukwata mu bulago bw'ati, yamukwata mu bulago n'amusindika ku kisenge n'amuwanika bw'ati mu bbanga. Kumpi almost half a meter ndowooza mu bbanga, ng'omusajja ali mu bbanga naye ng'alina amaanyi agatali ga bulijjo. Era omusajja yali talina kyakkola, yagenda okulaba ng'obulamu bwe bugenda, n'akkiriza n'asayininga. Waliwo abamu abalala be batta, bo baabatta, naye baabatta babagamba gwe newankubadde ogaanye tugenda kufunayo omukulembeze omulala mu ggwanga lyo agenda okukkiriza kye twagala. Kati nga tolina nnyo choice, either ofa era ne basigala ne batwala ne bakola kye baagala ne bakozesa omuntu omulala, oba osigala ng'oli mulamu n'obakolera. Ekimu ku bibiri.
ono bwe yamaliriza okusayiningisa abakulembeze b'amawanga gonna, bonna baasayininga, abataasayininga baabatta ne bafunayo abakulembeze abalala. Kati bwe yamaliriza yaseka nnyo nga mumativu olw'ekyo kye yali akoze. Era yali yeenyumiriza olwa gavumenti empya gye yali agenda okukola ku musingi gw'ensi yonna. Omusajja ono kye yali agenderera kukwata nsi yonna agiteeke wansi we, agiteeke wansi w'obuyinza bwe, era yagiyita one world government ye bwe yagiyita. Yayogera nga mpulira nti yali agenda kukozesa gavumenti empya gy'aleeta okuttattanya n'okutta pulaani za Mukama waffe Yesu ku nsi. Ekyali ekigendererwa kye, era bino bye bimu ku bigambo bye yagamba. Kati ensi yonna eri mu mukono gwange. Nfuga amawanga na buli lulimi ku nsi, era missoni yange yakusangula okumanya Katonda okuva mu nsi, era ŋŋenda kuzimba obwakabaka bwange mu bantu abatuula mu nsi. N'ayongerako n'agamba nti abantu bonna bagenda kunsinza nga Katonda. Ŋŋenda kubawa akabonero oba enkovu yange. Akabonero kange ng'akabonero akalaga nti baŋŋondera. Buli agaana Katonda ajja kuba yeefunidde ekifo mu nnyanja eyaka n'omuliro, nga kyategeeza buli muntu yenna atwala akabonero ke, buli muntu yenna akkiriza okulya ku mugaati gw'agaba, yeebuukingidde ekifo mu ggeyeena, kye yali ategeeza. Abantu bonna bajja kunsinza. Ekyo kyo yakyogera emirundi n'emirundi nti abantu bonna bajja kunsinza nga bwe basinza Katonda, bwe babadde basinza Katonda. N'agamba nti akozesa sisitiimu eyo okusangula ekkanisa ku maaso g'ensi. N'agamba nja kubasendasenda nga nkozesa emirembe n'ebyenfuna. Kubanga ekiseera ekyo ndowooza ensi yali etabanguse, okusinziira ku nsi ey'omwoyo kye nnali ndaba. Ensi yali etabanguse kati nga tewali mirembe. Kati n'agamba agenda kusendasenda ekkanisa, agenda kusendasenda abantu okudda ku sayidi ye, okukkiriza akabonero ke ng'akozesa emirembe n'ebyenfuna. Abo abannwanyisa bajja kulega ku kitala kyange, nga bw'atyo bw'agamba, nja kusendasenda ekkanisa okuba n'ekifaananyi eky'okutya Katonda, naye babe bakalu mu mwoyo era nga batwalibwa bwangu byembaguza, nga kyategeeza basically nti ekkanisa agenda kugisendasenda ebeere n'ekifaananyi ekitya Katonda, naye ate nga beegaana amaanyi ge nga Bayibuli bw'egamba. Kwegamba nga balinganga abatya Katonda naye nga sayidi eno ate ebigere biri ku sayidi bbiri, kankyogere bwe ntyo. Era n'agamba nja kukooya ekkanisa nga ndeeta emitawaana, okweyawulamu n'okusendebwasendebwa paka lwe baneekyawa ne beetamwa ne bava ku Katonda. Ye yali missoni ye. Kwegamba okukozesa abakulembeze bano bonna n'emitawaana gyonna egyaliwo byonna ye yali abikoze ng'ayagala kukwata nsi yonna agiteeke mu mukono gwe. Katonda amugobe mu bantu, n'abantu abagobe ku Katonda, abaliwo ababadde bakkiriza Katonda beetamwe bave ku Katonda. Amangu ago nalumwa nnyo mu mutima gwange era nagenda okukomawo eka. Eyali antutte we yankomezaawo nali nsaba nga neegayira nga nkaaba olw'ensonga nti nalaba nti ensi egenda kutwalibwa Setaani. Bayibuli eyogera ku musajja ono naye sige ngenda okwogerako akaseera kano, ngenda kwogera ku bintu ebimu Katonda Mukama bye yaŋŋamba. Bwe natuuka eka nasigala nayingira mu kusaba n'okwegayira Mukama nga njagala kumanya ekyokukola. Era bino bye bimu Mukama bye yaŋŋamba, yayogera nange. Yagamba nti sisitimu ya Setaani eneetera okulabisibwa mu nsi ey'omubiri. Nkimanyi nti sisitimu ya Setaani ebaddewo okumala ebbanga kuva ku nsi we yatondebwa, naye ku luno Setaani agenda kuvaayo misana kubanga ebiseera bikoze biti, ebiseera biweddeyo bannange. Sisitimu eno ebadde erukibwa, naye ku mulundi guno Setaani tagenda kwekweka nga bw'abadde akola, agenda kuvaayo misana ttuku.
Mukama n'aŋŋamba tulinayo obudde butono ddala okuddayo eka, obudde bwaffe obw'okuva mu nsi eno buweddeyo. Nabagambye Katonda talaba nga bwaffe tulaba, takola nga ffe bwe tukola. Emyaka 1000 isobola okuba ng'olunaku olumu, n'olunaku olumu ate asobola okululaba ng'emyaka 1000. Kati mbadde nsaba kolera ku tayimingi ya Katonda, tokolera ku tayimingi yo nga ggwe. Era n'agamba nti ekkanisa erina okutunula tubeere bulindaala, tusabe tulabe ate tweteeketeeke. Omwoyo Omutukuvu yassa nnyo essira bwe yali ayogera nange, yassa nnyo essira oba emphasis ku kusaba Kitaffe okututeekako akabonero ke tuleme okuzikirira. Newankubadde Sitaani alina akabonero, ne Mukama waffe Yesu alina akabonero. Bw'osoma mu kitabo ky'Ezekyeri 9, Ezekiel chapter 9 verse 1 paka 11, ne Revelation chapter 7 verse 1 paka verse 3, Exodus 12:7 ne 12:13. Ojja kusomayo olabe. Mukama ayogera ku kabonero. Era Mukama waffe atuyita okusaba n'okusinda mu nda zaffe olw'ebibi byaffe n'ennyumba zaffe n'ekkanisa yonna. Saba Mukama waffe atutukuze, atulongoose, atuyooyoote nga tusemberedde okuyingira embaga. Ekibuuzo, weeteeseteese oba nedda? Ekyo ekibuuzo nkibuuza ggwe andaba, nange nkyebuuza. Nze nkyebuuza emirundi egi, nkyebuuza emirundi ebiri kuba nze saagala kulabula muntu ate nze nsigalire. Omwoyo Omutukuvu ali mu bizinesi ya kulamba bantu be, ali mu bizinesi ya kuteeka kabonero ku bantu be. Mu maaso eyo nja kulaga, waliwo vidiyo, waliwo ebintu ebirala Mukama bye yandaga mu mwaka guno gwennyini, naye yali ayogera ku kabonero neki ekigenda okubeera ku muntu atafunye kabonero. So Omwoyo Omutukuvu ali mu bizinesi ya kulamba oba kuteeka kabonero ka Katonda ku babe. Nga Sitaani bw'alina ababe ne Katonda alina ababe, kati Mukama ali mu bizinesi ya kulamba. Fuba nnyo olabe nga Mukama akulamba. Omwoyo Omutukuvu ali mu kutugema ng'atutaasa ebyo ebigenda okujja. Ayagala tube beeteefuteefu okugenda essaawa yonna. Ebyawandiikibwa ebirala bye nnyinza okulekera, soma Yeremiya 9:17, osome Timoseewo 2:19. Mukama akuwa omukisa.